Mukaefu Okutumbula ebyemizannyo mu ssomero lya Gayaaza Junior School. Essomero lino buli mwaka liteeka empaka z'ebyemizannyo n'ekigendererwa eky'okuzuula ebitone mu bayizi. Maria Nambate Nasenge y'omu ku bayizi abayolesezza omutindo omulungi mu mpaka z'omwaka guno era nga yambako ennyumba ye eyagana okumalya mu kifo ekyokubiri mu mpaka zino. Ono nga yeetaba mu mizannyo okuli okubaka ne volleyball. Agamba emizannyo gino gyabatambulira bulungi era bakuzimbya ku buwanguzi bwe baafuna okuwangula empaka eziddako. We are celebrating our victory party as the second. We are also encouraging ourselves to improve and become the first next year. Since we are cooperative in everything that we do, and we have people who care about us. Ennyumba nnya okuli Algeria, Ghana, Zambia ne Angola ze zeetaba mu mizannyo gino. Maria Nambate Nasenge akubiriza abazadde okukkiriza abaana baabwe okwetaba mu byemizannyo basobole okuganyulwamu mu dda. A given talent is a talent from God, so you must allow the people to express a talent as her, so that she can improve on it, because that talent can be a source of money in future, and she can learn to be confident in everything that she does because of her talent, and she will be more confident with the encouragement from the parents. Abayizi bavuganya mu misinde okubuuka akati oba guyite long jump, okubaka, volleyball n'emizannyo emirala. Be the best that you can be in the relays, in the bike riding, in tug of war, in whatever sport you find yourself in. Be the best that you can be. Be intentional. Work hard at it. I will have you know, and it has already been mentioned earlier, that today sports is paying well. Twalina sports time ewedde abaana baffe na babeera bakubiri abagana house katubadde tuli wano tuzze okuba motivatinga okulayinga strategies kwa katamu ejja tulinayo activity endala MDD kati ffe nga abazadde ab'abaana abawala tuba activities zino tuzijjumbira nnyo tujja okubazaamu amaanyi n'okubalaga nti basobola tusobole taamu ejja okuwangula. Abayizi okukkiriza okwetaba mu byemizannyo nga bakyali bato kibayambako okwezuula era ekikola Gayaaza Junior kyekola kigenda kuyambako okukulaakulanya ebyemizannyo wano munda mu ggwanga. Ate poliisi e Kayonga eyo eriko omuvubuka gwegombyemu